mwaka 2016 2021 steady progress n'enkola zonna nga manifesto bwe yajja etambuzibwa okuva mwaka gwa 2016 National Resistance Movement bukyanga eddamu kwata nkasi okukulembera eggwanga lino mu kisanja kino ekirala. Bingi nnyo ebize bituukibwako tuzze tukola programs ne Dr. Hilary Kisanja Musoke kati olwaleero nsazeewo ate atwongere okuba tochi mu nkulaakulana za gavumenti. Ensonga ez'enjawulo zizze ziteekebwawo, plans ez'enjawulo bize biteekebwawo, enkola ey'emyoga of course nayo weeri aba informal sector bingi bye baliko oba balina bingi bye boogera. Era kyetwagala okwongera okuba tochi tutegeere egasiza etya Abannayuganda n'ensonga endala zonna ez'enkulaakulana. Wano wetuzze tuli Kyambogo of course ku office ya National Chairperson wa National Resistance Movement wetuzze wano Kyambogo, so tugenda tuula ne mukyala Rita Namwenge okwongera okuba tochi mu nsonga z'enkulaakulana mu kisanja kino ekya Hakuna Mchezo. Nkwaniriza nnyo nnyabo. Kale sebo. Ndi wasanyu nnyo kubeera ku Delta TV ku program eno ey'amaanyi eyamba omuntu yenna okutegeera tuvuddewa nga Uganda, tugendawa nga Uganda. So ndi musanyufu nnyo, amanyi agange nze Namwenge Rita Mama Myoga. Mama Myoga. Erinnya walijjawo eryo era lwaki bakutuuma Mama Myoga oba bakusaako eky'abantu? Erinnya nalijja mu bantu kubanga ndi passionate, nina obwagazi obw'amaanyi okulaba nga omuntu alinawo akalimu ke yeekolera. President wa Uganda ate national chairman kaita people in informal sector, people in miscellaneous jobs, kubanga emirimu giri divided emingi mu mirundu ena. Tulina aba ICT bakalimagezi, then ne tubeera n'abalimi nga OWC Operation World Creation ebakwatako, then ne tubeera ne industrialization amakolero nga Ministry of Industry ebakwatako, era mulabye Madam Anita akoze omulimu gw'amaanyi. Then kati ffe abali mu bulimu buno obutali bwate bwa bulimi agriculture, ate nga bwe bulimu obuleetayo ki essente. Abazungu bagamba small enterprises, small scale. Kati obulimu obwo buli president yabulaba nga kituufu bwe butubeezaawo, era n'asalawo abantu abali mu mirimu egyo baganyibwemu gavumenti ebakwateko beeyagalire mu mirimu gyabwe, kubanga okimanyi bulungi nti no Uganda mu nsi yonna eyakwata ekifo ekisooka mu kubeera nga batetenkanya mu bubizinesi, naye ekyennaku nti no mu nsi yonna era twalimu abo ababeera n'obubizinesi obufa amangu. Kati president najja n'agamba oba abantu bange batetenkanya, lwaki nga gavumenti tetunoonyawo engeri y'okukulaakulanya bizinesi zaabwe, y'okumakinga sure nti bizinesi zaabwe zibeerawo lubeerera. Ate si kubeera naka bizinesi kamu, omuntu mu ka bizinesi akaliko yeeyagaliremu akole ssente asobole okutandikawo ne bizinesi endala nga wenja okunnyonnyola. Naye emirimu giri 19 era ngenda giyitaayitamu olabe nga kituufu emirimu gino gy'amaanyi nga giri ku muti nti sinyooma mulimu. So omuntu briefly yandiyagadde okumanya kuba bangi nnyo abazze beebuuza enkola ya emyoga, ani agwanidde okubeera nga agyetabamu, ani agwanidde okuganyulwamu, egasaani, era so far so good oba wakyaliwo ebibuuzo bingi etambula etya enkola eno? Emyoga, kansooke nnyonnyole emyoga kyeki. Emyoga ye program empya etondeddwawo president wa Uganda ate national chairman wa party ya NRM, nga ekigendererwa kya kuyamba abantu abakola omulimu ogufaanagana oba abalina talanta efaanagana. Ekigendererwa kya kubajja mu bwavu.
nga beeyagalidde mu mulimu gwabwe. Abantu abo emirimu giri owa boda boda, women entrepreneur, abakazi abakwasaganya obulimu obw'enjawulo, ntunga ebibbo, ntunga mikeeka, nkola bizigo, nkola muzigo, abo abakyala. Then ne wabeerawo ababazzi, ne wabeerawo ba saloon operators, nkola mu saloon, nsala enjala, nkuba powder, nsala akasige, ogugwa mu saloon. Ne wabeerawo abakola mu taxi, be bayise taxi operators, badereva, bakondakita, abo abakola mu taxi. Ne wabeerawo ba restaurant operators. Ndi mutunzi wa Rolex, ndi mutunzi w'ekikomando, njocha kasooli, ndi nfumba akatogo. So ne wabeerawo ne ba market vendors, bana batunzi b'omu butale, ne wabeerawo bookya b'ebyuma, aba welding, ne wabeerawo abantu abaliko obulemu ku mubiri era obalaba bakola obutale obulungi ku bugaali bwabwe obwo. Batunzi b'engatto balungi. Ne wabeerawo aba produce dealers, ne wabeerawo ba makanika, ne wabeerawo abatunzi b'engoye, ne wabeerawo bannamawulire omuli ggwe. So naffe enkola yetu tulina ogiganyibwamu. Mulina ogiganyibwamu. Ne wabeerawo ba performing artist, music, dance and drama. Ne wabeerawo ba veteran abazirwanako. Nti wooba yafa omukazi we asobola kuganyibwamu, omukazi w'omugenzi omulwanyi asobola kuganyibwamu n'abaana baabwe. Ne wabeerawo ba fishermen, abavubi. Ne wabeerawo ba local elected leaders, LC1 2, kubanga munange ba LC1 bano bakola obulimu bw'amaanyi nnyo. Then ne tusembyayo private teachers. Private teachers gye mirimu 19. Now eno program president ng'akozesa etteeka eriweebwa constitution yaffe, ssemateeka article 99 clause 4 erimukkiriza okunoonya ekitongole kyonna ekya gavumenti okutukkiriza emirimu egy'okumakinga sure nti bannayuganda beeyagalira mu nsi yaabwe. Yalonda ekitongole eky'amaanyi kye bayita Microfinance Support Center. Micro mu Luganda bwe obulimu obutini. Very good. Support is omuziziko. Center kamala byonna. Nga ekitongole ekyo omulimu gwagwo we kumakinga sure nti obu business obutini bukwatibwako ne buweebwa buli kirungo okumakinga sure nti business yekulaakulana. Era objective y'emyoga kyova balonda Microfinance Support Center nti ekigendera ky'emyoga nti okusooka okutereeza n'okutegeka abantu abali mu mulimu ogwo balyoke bakolere wamu, kubanga agali awamu ge gakola ki. So far we mwakatuuka abantu bameka collectively be mwakayamba oba abakaganyulwa mu nteekateeka? We twakatambula sub-regions 19 eza Uganda. Era abantu abakaganywa kubanga bangi nnyo, ngenda bisala mu bufunze. Busoga sub-region kubanga eno project elimu implementation stage. Busoga sub-region twagenda ne tukunga abantu ne tubasomesa birungi ki byojja okuganyibwamu mu mwoga. Era ku stage 1 ya mobilization bakola bulungi nnyo, ne bakola groups zaabwe kumuluka. Era Iganga erinayo groups 231 231 kumuluka. Jinja erinayo groups 1,141 kumuluka. Buyende erinayo groups 582 582. Kamuli erinayo
groups 398. Namutumba eyinayo groups 4. Bugweri eyinayo groups 215. Mayuge eyinayo groups 1208. 228. Walaba Busoga yonna total groups ezikoleddwa first phase kumuluka ziri groups 4691. Yes. Bana abantu eyo stage esooka. So no mukyali mu stage esooka eno wetuyoke. Eyokubategeka. Era bana abantu team ziri wansi zagenda ne zivalidatinga okulaba nga kituufu beebo. Abantu tebaba Kampala ne begatta mu miruka egyo. Nze Rita segata nawe kubanga nkumanyi nga sikola mulimu ogwo. So ne kikola kye bayita validation okukakasa nga be bantu abava mu muluka ogwo nga bakola mulimu ogwo. Era groups za team yagenda ng'erimu RDC, erimu Microfinance Support Center, erimu n'ekitongole kye bayita YASPED kyenkulira nga kiri wansi wa president mu State House okugenda okumaking sure ntino ebikoleddwa bye bituufu. Okay. So kati second stage ye GM first GM meeting esooka ey'abantu kubanga amaanyi gonna tugawadde groups kubanga okwejja mu bwavu mpologoma gwe mwennyini gwalina okusooka okwerwanako abalala ne balyoka bakwatirako. Amaanyi gali mu groups abantu abo bennyini abakola omulimu ogwo. So wagenda kubeerayo meeting first GM eya groups ey'ababoda bonna abali mu districts ezo ezimaze first stage eya mobilization okufuna groups kumuluka. Era GM egenda kulonda obukulembeze bwabwe obwa sako yaabwe constituency kubanga sente seed capital muzeyi gyawaddeko abantu gyasiimye naawa abantu bano abalungi abayitetenkanya egenda ku constituency level ku omuntu ayinza okwebuuza process oba criteria eryetya gye mugoberera nti yesu omuntu abaana bisaanyizo ki okulaba nti aganyula mu nkola eno? Abantu bali bomenyeko bannamawulire ababooda ab'obutale okumanya leero omwoga si biwanvu. Process eri just bintu biringa bisatu. Ekisooka nti kwe kubeera n'endowooza ey'okwagala oy'obwagazi obw'okwejja mu bwavu. Mu Luzungu kye bayita voluntary participation of transformation. Then ekyokubiri ekyo kiri ku muntu nga ye. Ekyokubiri okwegatta ne banno mu muluka gw'oviiramu. So eri ku level ya muluka. Okay. Ku muluka gw'oviiramu ng'okoze group eya gye bayita mu Luzungu nti association. Naye group eno eri specific kubanga muzeeyi eno Kisanja hakuna mchezo, tayagala corruption. Mulina okubeera mu transparency ne traceability. Ntino omuluka oba for example nze omugiswa ab'embaali gye bayita muluka gwe bayita Nkoma nti nga ndi mutunzi w'engoye. Omwoga gwange ku parish egenda kubeera Nkoma Parish Tailors Association. Nti traceability nti nva mu Nkoma. Enterprise oba omwoga oba mulimu gwenkola kutunga ki ngoyi. Association is legal. Legal basis. Kati that is the traceability. Kati kasita tukola emyoga egyo mu parish. Emyoga egyo gyegattira wamu okukola sako. Sako eyo membership ya group si ya muntu si kinoomu. Kubanga luli omuntu si kinoomu omanyi Katonda enjala tezifaanana. Wobeera muntu ABC waliwe ajja kusukamu nga muwanvu. Naye group ffenna amaanyi tuba kukola ki twenkana. Membership is by group. Naye operations enjawulo
ey'essako ziri na zino operation zonna zigenda kubeera kumuluka, saving kumuluka, okwewola kumuluka, okubangulwa kumuluka, oba batuwadde machines kumuluka, buli kimu kigenda kukolebwa ki wano. Saako yaffe ku constituency kwe tugatta, ffenna tutegeere nti mu constituency gindi, ndikuwa example era ey'Embaale, nti mu Northern Division City Constituency mulimu abatunzi b'engoye 2. Olaba traceability wejja nti kati wetuno connectinga wano ne Build Ugandan, Buy Ugandan, Build Ugandan, nti tujjako era ku makya tugambe Embaale mu constituency gindi mulimu abatunzi webati basobola kuleeta engoye zenkana bweziti. Muntu ayinza okwebuza yakamala bbanga ki enkole n'ey'emyogo ba myaka? Emyoga president yatambula lulinga yeebuuza ku bantu kituufu muyina obuzi nga yeebuuza buzibu ki bwe musanga abantu abali mu bulimu, n'atambula omwaka ogwaggwa era opposition yakuba nnyo kereere ate muzeeyi ali kunoonya kalulu ate nga muzeeyi ali kwagala kuyamba abantu kujja mu bwavu mu Wealth Creation Campaign yatalaga Uganda yonna subiramu abitegeera. That was the first implementation stage y'emyoga, yali ku sensitization era yatandika n'emyoga 13 ne olw'obwagazi lw'abantu nga bamusaba muzeeyi yongerako negigenda negituuka 19. Kati real actualization y'emyoga yatandika guno omwaka mu Feb nga bakwasiza Microfinance Support Center enkasi okugenda okutalaga Uganda okuyamba abantu ebizibu bye bakola. Awe tugenda okutandikira mu kitundu ekyokuyo China nange Moses Wamala program goloka tukola of course Lwakutaano twaluwayo kuba toki mukola za government ez'enjawulo n'enkulaakulana okusinga ddala. Delta TV tugamba tukole ensonga y'okulaba nti buli omu aganyulwa kyetwandise inclusive development era nga National Resistance Movement gyeyogerako of course ne pira yaayo eya social economic transformation. Era kituufu mu kisanja kino abantu baganyuddwa oba wakyaliwo ebirumira era bagenda kukola batya in case baweebwa enkasinate 2021-2026 wetukyali ku nkola ey'emyoga. Katukomewo tuvaawo Utelevo China nange Moses Wamala program goloka tukole akanyomera akatwogere mwe tukubaganyiza ebyozo bane twogera ku nsonga ezenjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Olwokutaano twaluwaayo okuba tochi mu nkulaakulana oba ensonga ez'enkulaakulana mu ggwanga Uganda okusingira ddala okuba tochi mu kisanja oba mu enkola za government. Ekisanja kino ekya kisanja hakuna mchezo emu kwezo empaji President Museveni yagamba nti steady progress kuno ye mulese inclusive development sako job creation n'ensonga endala zonna wealth creation twaga tutegeere how far oba batuuseewa. Tuzze tubeera ne Dr. Hilary Kisanja Musoke akola ku ensonga za value addition ate era ku nsonga z'ebyobulimi mu office ya president era naye kakati tutudde ne chairperson for youth action for social political and economic development mukyala Rita Namuwenge era gwe tugenda okwenga tugenda ku nsonga y'emyogo okwongera okutegeera ddala kituufu giyambye bannansi oba sofa wakyaliwo ebirumira kyatandika the actualization oba kiteeka mu nkola ng'ovuddeko president kyazze akola okwongera ku ground okuzimba okusensitizinga February now tuli mu August okwongera okutegeera oba waliwo abannayuganda baganyuddwa mu kitundu ekisoose akubuulidde abantu abalina okuganyulwamu omuli abantu abakola obulimu obutonotono small scale enterprises mu luzungu bwe tukiyita. So naawe omukozi owa Delta TV kiba kigwande ddala okwongera okukubuulira ani aganyulwa. Oyinza okubeera nga oli mukozi wa banka nolowooza nti naawe olina okuganyulwa mwene enkola aba bodaboda namwe muforminga zi circles abali eligible women entrepreneurs carpenters oba ababazi abasa abakola mu saloon aba taxi aba restaurant bano abamu babayita alaka batambuza emmere yes butoni nnyiro obwo aba welders oba abokya ebyuma ba market vendors oba abakola mu butale abakulembera abavubuka oba ba youth leaders
abantu abalina obulemu, persons with disabilities, abamakanika, abakola ku byalaani, bannamawulire ngaffe, abali mu art industry, music, entertainment, bwebityo ba veteran oba n'abaana oba bano abazirwanako n'abo abaana abazirwanako, abavubi ssaako n'abo abakulembeze abatandikirwako ddala ku mutendera ogusooka ba LC1, LC2, LC3 n'abalala bwe batyo. Bonna bonna bebaganyulwa mu nkola eno. So ebwa 2019 oba 18 very good abantu abaganyulwa mu nsonga eno. So nkyali ne Rita okwongera okuba tochi tutegeere oyo tuserita wetugende mu kummulako omuntu manyi kyayagala omumanyise nti kuva February the actualization by the implementation kutandika okulaba nga mutambula tuwidde regions ze mulimu essaawa eno omuntu ayinza okwebuuza otwaddeko juniors z'enjawulo mu Kampala tetunnabawulira oba tetunnalabako kye twalabye. Ekituufu twatambudde regions 19. Kampala woba tubaze nti region ebeera mu Mengo. Twakola Wakiso, Mukono, wonna twakola. Naye kubanga tuli interested so much okutuukira ddala ku muntu wa wansi, Kampala twagikola nga region yayo. Era tugenda kutandika kutalaga Kampala. Era tumanyi nti zone ziri nyingi, Kawempe, Lubaga, ziri nyingi. Nti gundi divisions tuzisitudde ku mutindo ogwa district. Era microfinance support center ekitongole ekyo ekyamaanyi ate kyewaddeyo kiri ku planninga, bali in touch kubanga jjukira program eno tulikozesa kye bayita inter-agency collaboration. Nti ebitongole ebyanjawulo bali kwasaganya ne KCCA to making sure nti tutandika okutalaga Kampala. Naye so far so good, twakatuuka ku bantu 1,000,000 n'emitwalo 800. Nenga target eriki? Target bantu target yaffe bantu 8,000,000. 8,000,000. Nenga makatuukako ku bantu so far twakatuuka ku bantu 1,000,000 n'emitwalo 800. 1.8 million. Naye ng'abantu bano baba mu sub-regions 4 out of the 20 sub-regions. So kati mwakakwasaganyako regions, sub-regions 4. Wonna okutalaga first stage ya mobilization tutambudde sub-regions 19 era twakava Rwenzori twasembye ne Kasese. So mutayinza okwebuuza first region first phase yatandika ddi era lakumusuubirako mekereza ddi? Twatandika mu Feb era twakozesa indicators za poverty. Kyova olaba tuli kwogera ku Karamoja, tuli kwogera ku Teso, twatandika n'awali obubi ennyo tusembera na bano abaliko yaddeko. Mwatandikira eri obwavu gye busingira ddala. Tumaliriza ne Kampala abaliko ne yaddeko. Wadde tukimanyi bulungi nti abantu bangi bakyali mu hand to mouth. Era president ekigendererwa kye okumakinga sure nti badda mu cash economy. Balyoke baberenga naffe tutuuse ku vision yejayina vision 2040 yokumakinga sure nti ennyumba akasente. Omuntu ayinza okwebuuza ku wano nkiraba nti you're targeting over 68% of Ugandans abali in subsistence agriculture babakola obulimu obutontono bwe buto ba small scale enterprises. Omuntu ayinza okwebuuza mumbadde ku ground mweno first phase wadde tennaggwako embeera z'abantu muzisanze mutya era are they ready to organize themselves ku ekintu kya organization kikulu nnyo kyova mu president yakola ekya sensitization abantu bali organized era so far osobola okutubulira abantu embeera ze muzisanze mutya? Embeera z'abantu ekituufu kya byonna nti no COVID ya tu affectinga nnyo kubanga jukira Uganda edependinga ku exports byobulimi. So embeera y'abantu yo emmere weeri obungi kyobola n'ettooke lyasebbeeyi naye sente mu nsawo weeziri ntini. Naye response ku myoga nti abantu bentanidde nnyo kyobola nkusomedde wano nti woolaba Jinja nga district tetunaagattako city
mulimu groups ez'abantu 100 110 n'emu ku initiative eno. That means abantu betanidde nnyo kale tujja gamba Jinja mu kibuga Mayuge erina abantu 1,208 kyalo. So abantu balabye nti eno program kituufu egenda bayamba era program eno ekensusa okusinga mu programs endala nti no seed capital kugenda direct ku account za SACCO. Temugenda kubeeramu bwa broker nti ate zigenze wano bazisindike wano direct ku SACCO. Ekyokubiri twakirizaganyiza n'abantu nti no kituufu tukola naye ensaasanya yaffe si nnungi. Nga kituufu abantu babadde balaakinga just directional approach okubalaga ekituufu kiki balina okukola. Ne tugamba okugaggawala kwonna olina okutereka saving no matter oterese mmeka n'oba oterese 10 kubanga mu Luganda bagamba kamu gwe muganda olina okutereka. Ne webakuwa billions mmeka nga tolina plani y'okutereka nga tolina plani y'okusasaanya nga tolina plani tukirizaganyiza n'abantu tulina short term long term n'ebyawala. Mu short term kati nina group ey'aba boda mu mission sale Embaale eyo bo baavudde ku stage esooka nga ne sente za government tezinaatuuka. Stage esooka yali yakutereka buli omu afune ppiki bagobe program eno. Omanyi tulina programs nyingi like tugende ebatunda ppiki wolaba mu myaka 2 nga bawaddeyo $2 million 14 naye nga mu actual sense ppiki eri million 4 kale ku higher extent katubale nti million mmeka 5 naye we babeera nga tuba reorganize bali batunda ppiki ku million 10 kubanga alikuwayo $2 kati abantu aba mission cell aba border mission it's in Namakokwe ward bo bakirizaganya we twabasomesa ne banguwa ne bakola association ya Namakokwe ward. First phase olajjo bangambye nti ngende witnessing ku Saturday nga balaunchinga objective yabwe ey'okubiri ekigenderwa kyabwe ekyokubiri operation va mu kipangisa nga basonzewo esente bali kwagala kugulira asooka kaploti awe a little away from town Namanyonyi nga baagala bagule kaploti ng'era basiima nnyo program eno singa yajja luli kubanga ekizibu kyabwe kyali bafuna sente naye ensaasanya nga balya esente okusinga esente zebakola ki chapati neeyitawo ne bakwata nti n'omuntu just n'ayitawo n'ekintu kubanga akimaketinze bulungi n'akikozesa wagenda okutuukira nga bikaawo n'ategeera nti maybe bino bya muntu wa sukali ng'esente yazonyonye dda. Ekizibu mukyalwita ekizibu ekisinga kye tuze tula mu nkola wezityo nti abantu kubeera disorganized oba butabeera organized bulungi kyekizibu ekibaddewo. Ensonga eno mugikozeekera mugikwasizza maanyi. In fact effe nga we nkugambye ntino okugoba obwavu muntu omu tasobola kukola ki programu eno eri ku interagency. President yatondawo ekitongole kya microfinance sometime back ng'ekigendererwa kya kumakinga sure nti abantu baba mu bwavu balikola objective byabwe nga microfinance support center era ne satellite offices weziri mu different zones baleese program kumpi naki na muntu omuntu alina kuva gyali adde muki mu Kampala. Ekyokubiri tulikolagana ne local government nga nkugambye interagency collaboration. Local government tulina kawo na town clerk bawaddeyo abakozi baabwe ba commercial officers ba CDO ba community development officers bonna babawaddeyo ne baba commentinga ku kino. Kati jukira tulinamu omwoga gwa LC1 ba LC1 ne LC2 ku miruka beewaddeyo voluntarily
ne bagamba obwavu bwe bibeerawo wabeerawo insecurity obwavu bwe bibeerawo twevumagana beewaddeyo okuyamba okukunga ki abantu then ne tuweebeera ne ofisi ya RDC ofisi ya RDC ng'ekigendererwa kya kumakinga sure nti ekigendera kya mukama bwabwe president w'eggwanga ate national chairman making sure nti kitukkirira nabo bagenda kutalaga nga bayambako ku local government tetukomyawo waliwo ekitongole nga kiri wansi wa president mu state house kye bayise yasped kyenkulembera buli sub-region mulimu abaana ng'abaana bo basobola kwogera olulimi olufaanagana n'abavubuka bannaabwe nti omwana waagamba nti ndi yala ye aba ategeera omuvubuka kikyakola ki omwana waagamba nti njagala kazeeyi okumakinga sure nti ntuukiriza ekigendererwa kyange mu bizinesi oli aba ategeera sente meka zaakola ki zeyeetaaga wagamba nti no nkolera lumya oli aba ategeera naye bano abalala tebasobola kukola ki kitegeera so abaana abo gye bali Uganda yonna mu sub-regions nzaalwa zeeyo okumakinga sure nti n'ayongerako era mwawulira mu mawulire structure ye eva mu office eno gye ntuddemu eya national chairman ate nze abakulira ey'aba coordinators aba making sure nti programs za government zikolebwa era zoogerebwako ku maradio abantu bategeere ne mu byalo nga structure eyo eva ku district paka ku kyalo eya office of the national chairman be bayise ba wealth creation ambassadors bonna ba coordinators wealth creation coordinators kuva ku district paka kuki ku kyalo nga group eyo yonna egenda kulemberwa mu RDC kati olaba nti abantu aba bonna bali wamu ng'ekigendera kya kulwanisa ki nga twegattibwako amaanyi we gava fefe nnyini abakola obulimu mu saako zaffe kubanga tugambye amaanyi g'abantu nga president wagamba nti nze amaanyi ngajja mu bantu era nsembezezza obufuzi mu bantu under decentralization mu bantu bennyini kati abantu betegese era saagala gamba nti abantu bali disorganized so kuno bali organized abantu betegese era groups ziri overwhelming era njagala kugamba nti twatandika nga tugamba saako zibeere ku district nga tulowooza abantu tebagenda kukola ki okwetegeka naye wa overwhelming support n'obwagaza abantu okwegattira wamu ne tusalawo ne tusaba mukama waffe president era nakkiriza nti no bannange president abantu nga bangi naaza eno program ku constituency oba county level tukozesa ekigambo constituency kubanga ffe tumanyi constituencies essaza mangu okusinga county mukyali tekibadde kisinga okumenya lulyeri ya corruption oba obuli bw'enguzi misuse of funds kuluna ensonga eno ekwatiddwa etakwatuze twa program ez'enjawulo nga zirema lwa nsonga ensimbi ziteekebwamu ne zitatuuka ku bantu bali abatuufu ku luno njawulo ki gye mutaddewo oba ngambe ki there no program nga wenkugambe tuli mu kisanja hakuna mchezo first of all akasoose ntino esente zigenda direct ku sako ez'abantu ekyokubiri accounts ezo zigenda kufugibwa bantu bennyini bagenda kwerondera opinion leader oba mukulembeze wa kyaki oba imaamu bamwongereko asunga emitima kubanga corruption is unethical basunga emitima abantu bategeere nti then jjukira waliyo supervision okuva mu office mu state house waliwo kalisoliiso IGG waliwo kalisoliiso okuva mu office ye ng'ekulembera madamu Nakalema then olabye nti it's interagency
waliwo checks and balances ate waliwo eteeka epya eryafulumye ne litondebwawo ekitongole bakiyita UMURA, Uganda Microfinance Regulatory Authority. Mulimu tiimu egenda okulondoola buli kikolebwa nti omuntu tasobola kukola ki kutwala ssente z'abantu. Akasembayo ate akasinga obukulu ntino tuli mu nkulaakulana. Abantu naku zino tulina IDs zitulaga nva mu kika ki, nva mu kifo ki, ate twakkiriza nti information yonna muba nayo. So bano abantu one criteria nti balina okubeera ne ID ate n'okwegatta babimanyi. Ate nga wenkugamba nti mumuluka obuyinza baabwe essente be bagenda ozimanaginga, ffe gavumenti tugenda batunuulira. Eteeka liteereddwawo UMURA egenda batunuulira. Microfinance Support Center egenda kutambula nabo singa luli tukola saako ne tuzirekera. Egenda kutambula nabo. So ensobi zabiri byonna ebize bibeera twabitereezezza. Era wateekebwawo tax force, district tax force mu district eri ezirina okuwuliriza feedback okuva mu bantu, whether positive or negative. Leero tetugenda kulinda kyonooneke tugende tutereeze. Tugenda kuwuliriza, tereeza wano, counseling, after services, training. Igenda kukolebwa. So Munnayuganda kuno mumatiza nti ensimbi egenda mutuukako ye kennyini waba wa boda abe wa boda. Era mu pilot study Abannayuganda basobola kubuuza ab'e Kasanda esente zaabagwako direct. Abavubuka b'e Kasanda abeegattira mu miyoga 13. Abavubuka b'ekibuga esente zaabagwako. Abavubuka ba boda ab'entungamu esente zagenda direct kuki ku account. Leero tebirimu byaki bya bulimba bya bubbi, leero bya halali. Manyi njogera n'abavubuka. Leero bya halali ate leero amaanyi gali mu ffe. Ffe abeesalirawo. Muntu ayinza okwebuuza buli sako erina kubeeramu abantu bameka? Nga wenkugambye nti sako membership ya group leero. Sako membership si ya individuals. Kansokera wali group erina okubeeramu bantu bameka? Group kumuluka erina okubeeramu bantu 7 kwa 3. So tebalina kusukaawo? Tebalina kusukaawo. Lwabiri ebizibu byombuuzizza governance. Naye abantu we babeera nga ababooda basuka mu muluka ogwo. Okola groups ezibeeramu abantu abo. For example, nga wempadde Nkoma ward bodabodas. Ntino oba balimu ba bodaboda 5 mu muluka ogwo. Mujja kudividingamu emirundi ebiri. Tubeere ne ba bodaboda 25 then bodaboda 25. Naye ng'erinnya lyerimu ekyawula ye initials. For example, Nkoma Ward Bodaboda Association A, Nkoma Ward Bodaboda Association B. Naye lwa traceability tetwagala kuluzinga name. Era okumala okubanga eno program ya inclusion bantu bonna abeeyagalidde. So ekyokumuluka 7 to 30. Now wetutuuka ku sako membership. Sako membership groups ezikoleddwa mu constituency zonna zigenda ku absorbingwa. Tekuli limitation. Zigenda ku absorbingibwa. Tukimanyi bulungi nti waliwo emyoge gy'aba professionals oba tukimanyi bulungi nga president we yakola campaign ya polio. Abantu abaliko obulemu ku mubiri batini. So newebanga mu gundi mu constituency mulimu omugagumu like they are only one group, they will be taken as a special consideration because of their nature. Reasons beyond doubt. Nti balina okukola ki
tetujja kukola lwa technicality. Omuntu ayinza okwebuuza nti like budgeting olakuba budget oba embalirira nti ebintu bino byonna ebikolebwa nti ayinza okwebuuza nti ssente mmeka ezisuubirwa okutekebwamu. Nga we nkugambye nti bya halaali tebisi byakweruma. President asizaawo ensako oba seed capital nti buli constituency sako okutandika ejo emirimu gy'ogenda okunsomera kuva ku 1 paka 17 bagenda kufuna milioni 3 ku sako ku constituency milioni 3 okujjako ba private teachers abagenda okufuna seed capital ya milioni 6 ku constituency level. Ba local elected leaders abagenda kufuna nsako oba seed capital ya milioni 5. Emyogo ebiri gyokka gye giyina enjawulo negino egisigadde gyonna sako seed capital yaabwe ku constituency milioni 3 pa constituency enterprise sako. Aba boda 3 sako yaabwe. Aba women entrepreneurs 3 sako yaabwe. Ba elected leaders ba youth leaders not elected ba youth leaders 3 ba welders 3 ba mechanics 3 market vendors sako 3 ebyo byonna 19 ba tailors 3 produce dealers million. So abantu okufuna ssente zo tebalina bukwakulizo bati wali bukwakulizo bw'amaanyi. Obukwakulizo obuliko buli just nga we nkugambye buna akusooka okweyagala okuva mu bwavu. Ekigendererwa kirina kuba kyakuva mu bwavu si kyakubba ki. So tewali kusaba bintu bingi nti leta ekyokubiri just okwegatira wamu mu group. Ekyokusatu group eyo erina okwegatta kukola ki okukola sako ku constituency. Ekyokuna bayina okusevinga nga we nakugambye okugaggawala objective olina okutereka ng'olina ekigendererwa short term long term nga we nkusomedde aba boda bali abasevinga nga tetunafuna ssente bamaze kugula piki kati bali ku next level eyoku making sure tibali mu operation va mu kipangisa. Olina okubeera n'ekigendererwa ekyokwekulaakulanya ekyokugaziya ensawo yo si kigendererwa kyakufuna ssente ogenda owase. Madam Rita, embeera ya covid tebakosezza mwenga embeera ya covid ebakosezza to extent etukosezza nnyo nti no abantu betwandituuseeko omanyi bulungi nti tesobola kuba nkuŋŋaana essuuka abantu 10 nti kati tuli kufuna small structures bantu 10 nga ba observing a social distance. Tubanyonyole era kyekikoze speed nebeera slow singa kati tuli mu last stage eya monitoring and evaluation. Era etukoseza nnyo nti tudevising a methodology ne chairman wa covid task force ku district RDC na deploying okulaba nga tutukkiriza SOPs eza covid ne tusisinkana abantu batini okugenda okumalako district kyewandikoze mu wiiki emu kikolera mwezi. So etuwadde peesi tuli mu kukola mpola lwa covid. Obubaka bwo obusembayo bannayuganda badde bakolawo. Obubaka bwange obusembayo mu bannayuganda nti no agali awamu ge galumenya obwegasi gemaanyi obwavu mpologoma bananga obwavu buluma obwavu tebuli mu politics obwavu tebuli mu party obwavu tebuli mu kala obwavu tebuli mu tribe obwavu tebuli mu nti nasoma oba family gyenvaamu. Mbakubirira omulanga baganda bange naddala mu abavubuka tuleke tusuule ebyokugamba nti twewanika okubeera omuntu ze ssente mu nsawo okubeera omuntu kwe kubeera nga otuusa ku famire yo omwana asobola kulya emirundi 2 olunaku okubeera omuntu omukazi wo nti wadde mu ddwaliro twawaayo mu health centers basobola kuzaala gavumenti ne tuwa mama kit
naye omwana mutuseeko ku buta ewaka waba avudde mu ddwaliro alye bulungi. Ebyo byonna bikolebwa nga ogaggawadde. UPE weeri bulungi ffenna tukimanyi, naye UPE tetugulira bitabo. Kigendererwa kya muzadde kugulira mwana kitabo. Abaana beeyiiya era ffe bangi tumanyi tubaddeyo mu bwavu, n'otandika okulonda penso, n'otandika okulonda kapeni ke basudde kubanga oyagala osome ng'ova mu famire njavu. Mbasaba tugobe obwavu, twetanire mu programu ya gavumenti eno ey'emyoga nungi nnyo kubanga etuyigiriza kiki tulina okukola tuve mu bwavu. Wuyo pulezidenti yasiimye, pulezidenti omulungi, teri pulezidenti mu nsi yonna leero mu landmark wuyo delegation lwa covid Abatanzania bali kusaba kujja wano e Uganda bakupe emyoga balabe nga nabo bayamba abantu baabwe. Ndi basaba twetanire mu programu eno tugobe obwavu mpologoma. Programu eno eri ku buli obujjajja bwaffe agali awamu ge galume ennyama okutereka n'okweyagalira mu kalimu. Tusuule degree zonna tuzize wali tumekinge sure nti buli kalimu tukakola. Tuve mu kunyooma emirimu nti nze ndi mwana wa Jimbi, ndi nva wano, nze ndi mumbejja, ndi muki. Tujje tukole emirimu kubanga kasita obeera mugagga obulamu bweyagala ofuna ekitiibwa. Ataasoma n'eyasoma ffenna tukola. Mulabye abagagga bangi bawavu muno baani abataasoma naye nga bagagga. Ekikulu kwe kubeera n'akasente. Era ngenda kubeera specific. Abaami olaba n'abazungu bagamba nti handsome si endabika, a hand with something. Nti oba olina kubeera musajja olina okubeera ne something. Your hand must have something. Abakyala baabano batandise kuyita, batandise tutuuma maanya bannakamwantete ate bano bajja kulya buli amanya ago mugamanyi. Naye eryo litobola eddembe lyaffe kubanga tweyisiza nga ffe tuli liabilities. Tubeere omukazi azimba famire ye nga naye ayongerwako, tubeere musingi kuzimba baami baffe okumakinga sure nti bagaggawala. Tutambule ffenna mu bulamu nga we tugamba for better for worse, naye kibeere for better nga tuyimiridde naye okumakinga sure nti tugaggawala tuyambe abantu baffe tweyagalire mu nsi ya. Alright, oye mukyala Rita Namwenge, of course she is the chairperson for Youth Action for Social, Political and Economic Development. Of course eno bikyali mu stage naffe esooka okwongera okutegeera okuba touch mu nkole n'ey'emyoga ate era tujja genda ne ku ground okwongera okutegeera ekiri ku ground, abantu abaganyuddwamu biki bye boogera. Tujja kwongera okutalaga eggwanga lyonna okwongera okutegeera development oba enkulaakulana saako n'enkola za gavumenti ze baleese okwongera okumanya abantu biki bye bafunyeemu ne baganyuddwa okufuna ne reactions zaabwe mu byonna mu program goloka tukole mu kanyume kaffe kana ka community connection. Tujja genda ddala okuva mu Kampala okwetoolola eggwanga lyonna okwongera okuba touch n'okutegeera biki ebituukiddwako n'ebyo bannayuganda bye bafunye. Nsigadde nze Moses Wamala, tujja kuddamu okukwatagana tonna kujja kubeera lwa bbalaza. Tukubaliza ddala nnyo mukyala Rito tuwaakadde n'okunnyonnyola abantu bwe tunafuna akadde akatujja kubeera nga tukomawo okukwata stages endala oba okwongera okumanya ebirala byonna ebikwata ku myoga. Atakumira mpeera abankumi.